Mwaka kutaka kule mtwali chajabu Ekadi kali ya mtwali na ndio school bingi na sasa kwa finals Julius Yonga na Tonyo Tostota Julius Tota Mugende Amadi Manaja Musike Mutwala Julius Tota Mwanike mikono. Lubiri high school wala campus. Laini ya mweliwa. Traga BBS laini ya mweliwa. Wani ya Uganda laini ya mweliwa. Bana ni wakali mlaini bayo. Laini ya mweliwa. Hino. Wewe mwalimu. Buganda Land Board, bebata ko ne BBS wafa ko Buganda Law is very high school mengo. We are good to go. Mpira ukitako kwa semi-finals Buganda Land Board ne BBS mchako mgula. Omuza ko Buganda Land Board muje mu kisawe na BBS mubivaho Buganda Law is very high school mengo babutaho Buganda Land Board bomu uchisawa wanokutaka ofuo ne banafe aba BBS omuvaho wade Buganda Law
n'olubiri high school Mengo. Buganda Land Board ne BBS semi-final esooka eya tug of war bwe bavaawo waddewo Buganda Royal ng'erine Lubiri High School Mengo. BBS muli leader wa Buganda Land Board ne BBS semi-final esooka dakika 3 nga temulabika olusanyu olwo tulwa abalala. Olusanyu oluwo olw'okusika omuguwa luli wakati wa Buganda Land Board ne BBS. Aba BBS mulange okumuguwa okuvaawo Buganda Royal ne Lubiri High School Mengo. Tug of war BBS. Yapa yino. Sakares. Tugenda kudda mu kutya. Buganda Land Board. Ekitiibwa Katikkiro n'abagenyi abamwerekeddeko batandise okulambula ennyiriri era abasookedde ku ludda olwa ttiimu eya Buganda Land Board. Basenkulu bawerekeddeko Katikkiro owa CBS owa Majestic owa Buganda Royal Lubiri High School n'abagereka mwebale. Ekitiibwa Katikkiro atandise okulamusa ku ttiimu eya CBS Radio wamu ne minisita waffe w'emizannyo ne minisita Petrida Nakate naye kwali kubabuuza ku basambi baffe. Lwamaliriza ttiimu ya CBS bagendagenda ttiimu ziri ezatuuse kamalirizo eza tug of war wakati wa bannaffe Lubiri High Mengo ne Buganda Land Board. Ekitiibwa Katikkiro ttiimu eya CBS yesinze kubadde enkola enyingi mu mpaka zino. Yakwata ttiimu eyalika n'egikuba ttiimu 15 ng'era omuzannyi Christian yatera kwolekera ku benki ezali mu ggoonya. Ekitiibwa Katikkiro amaze okulambula eza ttiimu ego ez'omupiira gw'ebigere kati ayerekedde okulambula ennyiriri eza bannaffe abatuse kamalirizo mu kusika omuguwa gwe tuyise tug of war competition. Ekitiibwa Katikkiro agenda kusobola okulamusa ku ttiimu ya Buganda Land Board.
timu ya Ukanale Uganda Board yeduse ku luzanyo kamalize mutego vuo nilo naffe abalubiri high school